Right Honourable and Honourable members, if I hurt you in any way, I regret. Procedure. Wabulanga omanyi kati mwe mwali mu okutegeera General Museveni. General Museveni afaananamu nga film star. Film star ajja oluvannyuma. Kiri kyolaba bomu ekuba ekizimbe bw'oba olaba firimu. Naye nga wayiseewo akaseera ng'ekizimbe kigudde ogenda okulaba nga olugalo lugira bwe ruti ng'omusajja asituka bw'ati. Ebbanga lyonna bazaasavinga nabo bingi ebibaguddeko. Wano walaba Honorable Saida Bumba nga boogera ebimu baasayininganga n'endagaano nga tebamaze nazisomamu kubanga omukulu azikiririzaamu, naye bwe wayita akaseera akakiiko kamala ne kakuyita n'ofaanana ng'oli so agire. Bintu bingi ebibeera directives ezoogerwako buli kaseera oli ajja nayagamba nze ndi mbwa ya mukulu nkuuma geeti nteeka mu nkola bintu bya mukulu. Bwe bakusaba record, bwe bakusaba obuwandiike tosobola bulaga wabula ogamba nti yabadde directive ya mukulu. Ate naawe olw'okuba owulira oyagala nnyo okukola osobole okusasulwa. Bwe bakutuma wadde okutali buwandiiko okola bukozi. Mukulu yagambye oyo tumuwe ettaka, oyo tumuwe ettaka. Kyendowooza nti mu mbeera ey'obugunjufu nga muddukanya eggwanga mu ngeri ey'obugunjufu wateekwa okubaawo engeri ennambulukufu gy'osobola okwesigamako n'oluvannyuma. Naye bw'obanga ggwe ebirowoozo byo biri mu kutwala mugaati waka, buli lwe bakuwa ebiragiro oyagala kukola bukozi newankubadde nga tolina w'olyesigamu oluvannyuma. Ekirala bangi abalinaanye obuyinza n'abo abagabiddwako katono babeereko kye bakola bawulidde nga be bannyini buyinza bwe baba bakola ne basiiwuuka empisa. Ekyo tekiri ku baminisita bokka n'abantu ba bulijjo. Oli yeesanga nti ne bw'abanga businessman katugamba atunda bumotoka, singa omunene omu amala n'amukubira essimu n'amugamba nti waayo muganzi wange akamotoka ajja kusasula nga nkomyewo, yeewuliranga y'omunene oli n'atandika okukuba abantu embooko. Naye etteeka bwe lituuka okumukwata limukwatanga muki nga muntu. Kale nno ogwo mutawaana guzze nnyo abantu basiiwuusa empisa olw'okulinaana abali mu buyinza. Ekirala kya General Museveni ekyokuba nga aludde nnyo mu buyinza kirowoozesa abo ababa bamukoledde nti nabo baakubeeramu mu buyinza tebajja kuvaamu. Abamu ne balowooza nti tebakwatikako ebbanga lyamala ng'oyo yabaazika ku buyinza akyali mu buyinza. Ekitali kituufu weebali amateeka be galidde newankubadde nga gye beekulubeeseza bakyali muki mu buyinza. Kale nno emitendera mikulu nnyo. Kwogera ku endorsement ye oba order ye atiri mu buwandiike kibatya mu mateeka era kyekyandikoleddwa basobola kuwabira Museveni tasobola kuwabira minisita ono okuvooginga bwe kiba ntufuga fooginga. Anti kati tabu weeri kwe kubeera ng'ekintu kyogeddwa ne kivaayo nayo ate omukulu n'atavaayo okugamba nti kituufu baajingirira omukono gwange, era n'atavaayo kugamba nti si kituufu omukono gwange si mujingirire. Omanyi mu principles z'amateeka waliwo kye tuyita delegation, okusigira. Omusigire okubanga omusigidde obuyinza tekitegeeza nti omusigidde n'obuvunaanyizibwa. Bw'akola ku lulwo omusigire osigala olina obuvunaanyizibwa ggwe eyamuwadde akole ku lulwo. Olw'ebyo byonna by'aba akoze singa aba abikoze ogwa alina okunnyonnyola. Tulina ne kye tuyita mu Lunyanyimbe ratification nti omusigire ayinza okukola n'asukka w'alina okukoma, naye bw'aba akikoze ng'okkiriziganya nakyo ojja n'okakasa nti ekyo kyakoze ne bwe nandibadde nze kye nandikoze.
bwe bakola abamu abagamba nti bakola ku lw'obuyinza bw'omukulu, omukulu tavaayo kukakasa ku ekyo, wabula asigala agamba abo basaanye okufuna ettaka. Naye ate ebiba byakolebwa oli tavaayo n'agamba nti ebyakolebwa oyo gundi bituufu. Ekirala omukulu tawawaabirwa. Constitution ya Uganda egamba president ebbanga lyamalanga yali mu buyinza taggulwako musango, gamba mu bumenyi bw'amateeka oba emisango egy'engassi civil cases. Kati tosobola kumuwawaabira n'omusinga. Waliwo ensonga ku ttaka ly'e Lusanja oba mukyalijjukira bwe yakyalayo Kikyoncho yawaaba ng'agamba nti nno awawaabidde ssaabawolereza wa gavumenti olw'okubanga pulezidenti yalagira abantu basigale ku ttaka lye n'abawa n'emmere n'abawa ne tents. Omusango gwalema kuba teyalina bujulizi ku ekyo kye yali agamba. So bangi bakola nga bakola balowooza nti bye bakola bisanyusa oli, naye bwe bibanga ddala bisanyusa nga bisobola okuleeta akalulu, ebyo bitwalibwa. Ebitaleeta akalulu tebitwalibwa. Tewawulira ebigambo ebintu bya Jennifer Musisi bwe yali ng'akyali Ssenkulu wa Kampala nti ebikolwa bye byaleetera NRM okufiirwa akalulu. Okiraba kati bwe kyatuuka ekiseera nga emirimu gyo gisuula omukulu, ekyo tebakitwala. Naye bwe gibanga emirimu gyo giyitimula omukulu, ekyo kitwalibwe. Kati buli omu yeegendereza aleme kusuulibwa ku jirikiti. Akati okumuyita mu bukiiko buno bwonna natalabikako, aneekwasaani okufuba nti ayinza okugamba nti yafunye feya iyali, ayinza okuba bweyekwasa mu mateeka. Constitution ya Uganda akawaayiro aka 28 kawa obuvunaanyizibwa buli oyo aba atudde mu ofiisi ng'agenda okubaako n'okusalawo. Omuntu oyo yenna aba ateereddwako ensonga nti alina omusango gw'alina okwennyonnyolako, ateekwa okuweebwa ebbeetu n'awulirwa, kye bayita fair hearing. It's a principle of natural justice. Omuntu yenna avunaanwa ensonga yonna okuwulirwa. Olaba ne Adamu ne Kaawa kigambibwa nti baali ekibala ekyali kikontana n'ebiragiro bya Katonda, naye Katonda buli mukkiriza ali eyo agamba nti Katonda alaba buli wamu, amanyi, awulira buli kimu ekigenda mu maaso, naye era yabawuliriza. Lwaki teyabasalira busalizi ate nga yasinga okumanya? Nabo yabawa kye bayita fair hearing n'abawulira. Ate gwe omuntu oteekwa okuwulirwa kubanga onaawulira muntu buntu. Ekibuuzo we kiri, bamuwadde ebbeetu ery'okuwulirwa n'aligaana. Bw'anaabanga si mumativu alina ebbeetu okugenda mu mbuga n'awawaabira abo aba paalamenti ebikolwa byabwe bw'alaba nga bikontana ne ssemateeka oba obuwaayiro bwonna obw'amateeka agafuga kuno, bw'abanga asobola okuleeta obujulizi. Kuba etteeka ligamba nti oyo alumiriza yalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti ebyo byalumiriza bituufu. Ensonga endala kanso mbeera eno ey'omukyalo ono ebigamba nti abyogera bwembeera omubaka wa paalamenti, ebigambo byenjogedde mu kifo kyonna kuba otunga obujulizi obuleeteddwa iko washoza TV baba n'endala, obubaka obulira buba bukwata ku paalamenti. Omubaka naye gwe olowooza nti omubaka alina obuyinza bw'abanga tali mu paalamenti, nga takola ng'agenda okussa mu nkola ebyo ebimutumiddwa paalamenti, obanga ali ku mandeeti ey'abo abamulonda. Kubanga kyendaba amaanyi ga mubaka
gabaawo nnyo ng'atudde mu paalamenti. Omubaka okwawukana ne delegate, omubaka bamuyita representative, ye nno teyeetaaga na kumala kufuna biragiro kuva eri abaamutuma alyoka ayogere mu paalamenti abakiikirire. Teyeetaaga kwebuuza newankubadde okwebuuza kulungi mu nfuga eya demokrasiya kye tuyita consultation, kuba ffe abannansi abantu tetuli biwowongole, tulina ebirowoozo naffe, ate gwe tuba tusindise oba totusinga kumanya, wabula gwe tuba tuwadde obuvunaanyizibwa obwo osobola otwebuuzaako. Naye amaanyi g'omubaka gabeerawo ng'atudde mu paalamenti okusinga. Ne wabaayo n'ewalala gy'atuula, kati gamba nga mu nkiiko za gavumenti ez'ebitundu, eyo gy'akiikirira. Ekigambo ky'omubaka kizitowa newankubadde ng'aba tatudde mu paalamenti. Wonna waabaali bangi ababa bamutegedde amatu. Kati waliyo kye tuyita kalebule. Kalebule osobola okumukola newankubadde oli mubaka wa paalamenti ng'onyumya ku banno abatuulawa mu paalamenti. Naye ekibuuzo we kiri, okwogerako okwo kwokoze kwa ggwanga, kwa ofiisi, oba kulumbye muntu? Ebyo ebibiri biteekwa okwawulwa. Olumba nti embaga yali bweti ne bweti, naye ng'ate embaga tekwatagana na paalamenti. Waliwo emboozi lwebeera ewalala nga si paalamenti. Bimu ku ebyo ebyogerwa bitunuuliddwa ennyo ne mu ripooti, byebyo ebigambo ebyayogerwa nga ku WhatsApp groups, n'atuyisaamu amaaso nti abo batamiivu, paalamenti tocha chambers n'ebiringa ebyo. Waliwo ebimu nga tebisobola kunywera, kyova olaba tosobola gamba mubaka nti ajjeyo ebigambo byayogedde bw'aba ali mu kirabo ky'amalwa. Saate bw'abeera mu paalamenti basobola okumugamba nti ekyo kyoyogedde bw'oba tokirinaako bujulizi kijjeewo, mu Lunyanyimbe kye bayita withdraw. Okiraba? Kale n'ebimu ebyogerwa ewalala biyinza okuba nga si byebyo ebinywevu byosobola okwesigamako mu paalamenti. Naye nga mu mbeera ey'obugunjufu omubaka yalibadde yeeyisa bulungi era yalibadde ayogera ebyo ebimusaanidde. Ebungereza eyo waliyo prime minister bamuyita Boris Johnson. Yalekulira, yayita mu muyaga gwonna, naye yamala n'alekulira nga naye ekyamukuba omu ku baminisita be yagenda n'atigaatiga abasajja mu bbaala. Naye n'otuuka n'okulonda omuntu ng'oyo. Kale newankubadde nga yavuunuka ebizibu bingi, Omuganda kyagamba nti oleka okufa ennyanja n'ofa akataba. Kale newankubadde toli mu paalamenti, toli mu ofiisi yo egyo yakuweebwa, naye era oyina by'olina okwerekera, waliwo by'otalina kwogera. Kati kankubuuze, bw'oba omusomesa nga ddala gy'olina okusomesa Lwabenge yeewali essomero, osobola okulabika obulungi nga weetabye mu Kimansulo ng'ozze Kampala, ebifaananyi ne bifuluma nga omusomesa ali mu Kimansulo. So olina era engeri gy'olina okwerekeramu, olina enneeyisa gy'olina okuba nga gye weeyisa. Waliwo ebigambo by'otalina kwogera bw'oba memba wa paalamenti, bw'oba minisita, bigambo ebimu binakuwaza. Naye ate omanyi yali munnamateeka Abubeka Kakyama Mayanja alina ebigambo bye yayogera ku fulo ya paalamenti mu kiseera ky'Obote, ne bamulabula nti ebyo kwomala obiddamu, biddemu obyogere ebweru wa paalamenti onaawulira. Kye yakola bwe yava mu paalamenti yakuba olukuŋŋaana, yalukuba katwe n'addamu n'abyogera, ne bamuwawaabira olw'okuzza omusango gwa kalebule. N'abasinga
yagamba yabadde asoma Hansard yagamba bwe nabadde mu parliament nayogedde ebigambo bino naddamu n'asoma ekiwandiiko kya parliament mu parliament ebigambo byoyogereddeyo tebasobola byesigamako kuwawaabira musango ogwakalebule ng'oli ku fulo ya parliament kubanga awo waliwo abifugawo so ate bw'oyogererayo ebigambo mu ngeri ey'obusiiwuufu bw'empisa ekyo kisobola okukutwala mu kakiiko k'empisa naye amateeka gaayo geego galina we gakoma naye tosobola oli muvunaana kalebule ng'ayogedde mu paalamenti ekyo kyolaba ng'akulebudde waliwo ebimu ebirina okwawulwa nti bwe baba bakozeeko kalebule ku tvm genda owaabe nga tebisobola kuyimirira bw'oba obitutte mu paalamenti ate waliwo obusiiwuufu bw'empisa nga bo busobola okubeera nga bukubonereza bukuleetera okukubonereza bw'oba obukoledde mu paalamenti mumbeere ongambye waliyo baminisita paalamenti beyagoba edda naye ate president addamu n'abaweebi mu lulu eri gye twogeddeko eya 107 teyinza okuyitawo minisita ono n'addamu n'afuna ekifo ekirala naawe asobola basobola omuzza era n'addamu n'abaminisita andi kati eyo emboozi ndala ekibonerezo kikomaawo gwe bakugamba nti nno omuntu asaanye okuteekebwako kye bayita double jeopardy ne bwe giba gino emisango emirala obumenyi bw'amateeka omuntu taweebwa bibonerezo bibiri gwe okimanyi nti omuntu omulabula obulabuzi nti tokiddangamu ekyo kibonerezo nze neewuunya poliisi ya kuno oyinza okubeegayirira kati ngaaba traffic nogamba bambi ndabula nneme kukiddamu olulala nti njagala kuwa tiketi naye n'okulabula nakyo kibonerezo omuntu negumala gukusinga mu kooti nti gukusinze naye tokiddangamu genda eka sebo ku likodi yo kuba kugenzeeko nti omusango gwakusingako bwe kibanga ekibonerezo kyakukugjamu bwesigga ofiirwe ofiisi y'obwa minisita oba ogifiiriddwa naye ate osobola okuddamu n'olondebwa n'oli obwa minisita omulundi omulala waliwo neyali asingisiddwako omusango gw'obubbi omanyi ekigambo corruption abantu bakigonzagonzaamu bangi bakiyita buli bwanguzi naye bwe baba bakuwadde sente z'okujjanjaba abalwadde ba siriimu nojjoozirya obeera okoze ekyo oba tobbye nobbe sente z'omulwadde wa siriimu ogenda oziguliremu abaana b'obumotoka ne pizza balye obaweereyo school fees ova olaba n'abaana ennaku zino boonooneka n'olaba omwana ng'akola ebyekisiru naye nga lwaki hati n'omuzadde sente yabba nzibe abaana kwe baakulira naye oli ne bamusanga nga yabba mu kiseera kyakulemberayo omu ne bamutwala n'eruzira ne bamusiba n'avaayo ne baddamu ne bamulondeera naddamu n'ali obwa minisita oba ogufa ogulala kati we balondera oyo omulundi omulala ate ono gwe baba bagobye obugobye olw'okulengeza paalamenti asobola okuddamu n'alondebwa n'ali obwa minisita era paalamenti eno ng'erabiseemu nnyo entalo nnyingi nga gwe munnamateeka ennuŋŋamya ya paalamenti eno girabyota naddala mu maaso g'omukyalo eti yakava mu lutalo lwa sejiri lwa zaake ali mu lwa ssennyonyi okufunya alipoota y'ekisalo ky'ennyonyi kakasino olw'okugamba alumazi eno eryetyo girabye otya banka kati omutawaana waffe gwe tulina wano mu Uganda nkola ey'obugunjufu eyo abakulembeze mwe bagenda bayita nga balinnya amadaala waliwo gye twandiyisenga emmerusizo emmerusizo olaba waliwo mu bulimi waliwo kye bayita nasale bed nti nno osooka n'omerusa kati endokwa zino n'ogenda ng'ozirabirira oziwa obugimu ozikuza abakulembeze baali badde balina emitendera mwe bajja bayita
balyoke batuuke mu bifo ebimu naye si bwe kiri. Bw'otunuulira Barack Obama mwaka nga gwa 2022 yagenda n'akola okwogera okw'amaanyi mu lukuŋŋaana lwa Bill Clinton. Bangi baali tebalowooza nti yali ajja kujja ku bwa pulezidenti bwa Amerika, naye olaba baali bamuteekateeka bw'anatambula. Bangi bajja ne bafuna ebifo, olumu nga bazze mu mbeera ya kukyamuukirira, olulala ebifo ebyo nga babibawa olw'okusala eddiiro okuva mu bibiina ebimu okudda mu birala, ng'ebifo ebyo ebibasuubiziddwa gwe muwendo ogukozeseddwa okubagulirira basobole okuva ku luuyi olumu okudda ku luuyi olulala, ne baba nga si bateeketeeke kimala. Ekirala waliwo abantu abeerabira ebyeggwanga ne bakulembeza ebyabwe. Oli n'olaba nga afiira ku munne naye nga nsonga za buntu. Ekyo nakyo weekiri. Era kireeta nnyo obusiiwuvu bw'empisa. Omuntu n'aba nga alina ekiruyi ku munne. Olumu tosobola na kumanya lwaki omuntu omu yeeyisa nga bwe yeeyisa, naye ng'olumu kiva ku nsonga za buntu. Kati nze toyinza kumala galumba abantu bange n'olumba abantu bange ne bw'oba ng'olijje n'olira mbeera nnyina nange okubaako engeri gye nkuddiza ne beri bafunfugu gwe ng'ozze ne Ttaka. Obeera onnyiizizzaawo nzija mu mbeera. Kakati abamu biba bya buntu naye ne bijja ne bifuukanga ensonga z'eggwanga ekitali kituufu. Kale nno enteekateeka okukuguka. Ekirala abangi bwe balya obuvunaanyizibwa nga bayise mu kalulu balowooza nti amagezi g'abasukka. Ffenna eyo mu kkooti waliwo engeri olumu gye tukolamu ebintu byaffe, newankubadde kale naffe olumu waliwo lwe tuva mu mbeera, naye tugezaako nnyo okunoonya engeri y'obugunjufu. Kyova olaba wabaawo olumu looya lwasaba omulamuzi nti kkiriza tugende tusisinkaneko mu chambers zo ensonga zino gye tuba tuzoogererako. Okugeza singa ozuula nti omulamuzi mukwano gw'ono gwe wawaabidde ate nga yagenda okuwulira omusango omulamuzi y'omu, mugende eyo mu chambers zo omubuulire nti munnange njagala kukuwakanya nti tosaanye kuwulira musango guno kubanga oli gwe nawawaabidde mukoddomi wo. Okiraba? Kale ne mukaanya mu mbeera efaanana bw'eti ey'empola. Mugenda okuvaayo embeera zigende waggulu nga ddala waliwo ekkubo lye mwakwata erisooka. Kati enzirukanya y'emirimu mu paalamenti olumu bwe yalibadde walibaddengawo ensonga ezisooka ne muzikkaanyaako. Omanyi asula mu nnyumba ey'endabirwamu ate tasaanye kanyuga mayinja, kuba bwe banaagakanyuga naawe nga bagazzeewuwo gajja kwasa enjuuyo. Munnamateeka munno omuwa magezi ki Namuganza mbeera eno? Munnamateeka bamutikidde diplomasi. Oyo taba munnamateeka, diploma mu mateeka. Obwalooya bw'ogamba oba kusoma ayina postgraduate diploma. Postgraduate diploma bagiwa asomye obwalooya kati n'agyongerako ng'emutwala okusobola okutandika okupracticinga amateeka. Waliyo diploma bagisomesa eyo ku LDC naye tekuleetera kufuuka looya, obeera oyinako okumanya ku mateeka. Naye ne bw'oba tomanyi mateeka era osobola okugenda n'otuula ne bapuliidabu ne bakulambika bulungi engeri gy'osobola okutambuzaamu ensonga zo. Bwe waba nga waliwo ebirumira bye byalaba mu mitendera egiyitiddwamu, asobola okugenda n'ayogera ne bannamateeka be ne bawaaba mu kkooti. Tewaliiwo alina buyinza bwenkomeredde okuggyako ng'ayita mu tteeka, ng'etteeka era agoberera ddala kye ligamba. Bwe wabaawo ekirumira ekitakoleddwa ng'odduka mu kkooti. Obakabongoose ng'osiibula abantu. Buli omu alafuuba n'okulaba ng'ensi yaffe egenda kukuba ng'ekulemberwa mu ngeri eya demokrasiya, mu nfuga ey'amateeka. Buli omu abeere ng'akoowoola abakulembeze babeere nga babaamu engeri ey'obugunjufu
gye bayitamu nga bakola ebintu. Obusiiwuufu bw'empisa tebulina kifo bwe tuba nga twagala okutwala ensi yaffe mu maaso n'ogikulaakulanya obulungi. Awangaale.